eky'okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. Yesu azukidde olwaleero, haleluya, leero naffe katuyimbire, haleluya, yatufiirira edda, haleluya, yatulokola mu kufa, haleluya. Yesu tumutendereza, haleluya, ye kabaka w'omu ggulu, haleluya, yatimwa n'azikibwa, haleluya, okununula f'abantu, haleluya, obulumi bwa Mukama, haleluya, watuletera olalamu, haleluya, leero gyali mu ggulu, haleluya, gye bayimbira n'essaala, haleluya, haleluya. Abagala mbaanirizaako mu Mukama waffe Yesu Kristo. Yokaana 17:17 atugamba nti obatukuze mu mazima, ekigambo kya Katonda ge mazima. Olwaleero tuzze nga twagala okuleeta amazima agali mu kigambo kya Katonda. Tewali kitabo newankubadde kikolwa wansi w'enjuba ekiyinza okutereeza emize egivudde mu bukosefu bw'ekibi okuggyako ekigambo kya Katonda, kubanga ekigambo kya Katonda ge maanyi, nga ne Pawulo bw'ajuliza mu Baluumi essuula esooka olunyiriro lw'16 nti enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda agalokola. Kale mu ngeri efaananako bw'etyo tuzze okuleeta amaanyi ga Katonda okuyita mu kigambo kye, okuyamba era n'okugezaako okuddamu ebibuuzo ebingi by'olina. Oyinza okuba ng'olina ebibuuzo bye weebuuza, naye Bayibuli erina buli kyakuddamu mu kibuuzo ky'oyinza okuba nga weebuuza. Bino bye tugenda okuddamu olwaleero oba bye tuddamu mu puroguramu eno si bigambo byaffe, wabula kyo ekigambo kya Katonda nga bwe kyogera, nga bwe kyetwolesebwa era n'okutuluŋŋamizibwa Omwoyo we Omutukuvu. Tuzze nate okwanukula ebibuuzo ebyo bye muzze nga mutusindikira abaagalwa abatulaba era abatuwuliza. Twagala okubeebaza kubanga mubeerayo nga mutulaba era nga mutugoberera, era nga tumanyidde ddala nti nno puroguramu eno erina kitundu kinene nnyo kyegatta oba ettaffaali eddene lyeteeka ku bukristaayo bwo n'okulaba nti ozimbibwa mu kukkiriza. Mbaanirizaako nateera mu puroguramu eno Bayibuli egamba ki? Etutuusibwako buli kawungeezi ka sabbiiti ng'eruma, abantu abasinga gye bayita Friday, so nga ate sabbiiti ebeera eyingidde. Ku ssaawa emu zennyini tubeera tutuuse ne puroguramu eno. Kale tuula
tunyumirwe nga tuddamu ebibuuzo byo. Akaseera kano nnyaniriza omusumba waffe Pastor Ivan Sebaggala Samwiri asumba ekkanisa y'e Najjanankumbi. Musumba, tusanyusa okulabako ssebo. Amiina. Mukama yeebale okubakuuma. Amiina, nammwe yeebale kubakuuma. Weewaawo Najjanankumbi atugamba ki? Najjanankumbi tuli bulungi. Weewaawo. Tuyita abantu bonna bajje batwegatteko buli sabbiiti tusinzize wamu. Amiina. Musumba era nga bwe twaliwo ku programu ewedde, abaana ba Katonda balina ebibuuzo bingi ebikwata ku Bayibuli. Ne leero tutuuse n'ekibuuzo ekisoose nga kiviiridde ddala nga ekisoose kigamba nti Abadventi lwaki temutambuza kkubo lya musaalaba anti tubadde mu Easter. Era ku Friday abakkiriza bangi baali ku nguudo nga batambuza ekkubo ly'omusaalaba. Ekyo bwe kiri. Kati waliwo eyeewuunya ng'agamba mwenga tetwabalabako. Twagala okwebaza Katonda kubanga tuwadde omukisa olwaleero okwanukula ebibuuzo bifaananako bwe biti. Era neebaza n'ababuuza mu puroguramu eno mbakubiriza beeyongera okubuuza kubanga abuuza y'amanya ate y'ategeera. Olwekyo tugenda kwewombeka tusabe n'oluvannyuma twanukule ebibuuzo bino. Tukwebaza Katonda kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Tuluŋŋamye n'omwoyo wo omutukuvu ebibuuzo bino binnyonnyoke mu bulamu bwaffe, kigambo kyogere gye tuli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Ekibuuzo kibuuziza nti lwaki Abadventi tebatambuza kkubo lya musaalaba. Njagala okwebaza eyabuuziza ekibuuzo ekyo. Ekkubo ly'omusaalaba okusooka si kuyigiriza kwa byawandiikibwa, si kiragiro ekyatuweebwa Mukama waffe Yesu newankubadde abatume, ate si kikolwa era kye baakola. Omanyi bw'oba oyina ekintu ky'oyagala okutambuliramu ng'ogoberera Bayibuli otunuuliranga ebintu bisatu. Ekisooka otunuulira obanga kiragiro kya Katonda. Ekyokubiri otunuulira obanga yali practice eya Mukama waffe Yesu yali nkola ng'akikola. Ekyokusatu nga practice ye nti kati nga bw'owulira nti ku sabbiiti bwe yatuuka n'agenda mu kuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye. Kale kitegeeza nti buli wogenda mu kuŋŋaaniro oba okoppa mpisa ya Kristo. Ekyokusatu ky'olina okusinziirako kiyinza okuba nga si kiragiro kya Katonda, kiyinza okuba nga tekyali kintu ekikolebwa Yesu Kristo oba abatume, naye kale waakiri esobola okubeera enjigiriza ya Bayibuli. Nga Bayibuli erina okuyigiriza kwekyogerako. Ebyo ebisatu mu kkubo ly'omusaalaba tetulina we tubiraba. Okutambuza ekkubo ly'omusaalaba si kiragiro kya Katonda. Tulina lunyiriri lwonna mu Bayibuli lutulagira kutambuza musaalaba nga tugwetise, newankubadde Kristo newankubadde abatume. Ekyokubiri tetulina bwe tulaba mu Bayibuli nga bakikola nti oba abatume olunaku olumu batambuza ekkubo ly'omusaalaba oba nti Yesu kale yalitambuza n'agoberera oba n'akikola oba n'alagira oba n'alitambuza okuggyako olunaku lwe yeetikka omusaalaba ng'agenda kukomererwa era nakiteeka nga kiragiro. Ekyokusatu si kuyigiriza kwa Bayibuli. Bayibuli terina bweyigiriza kwetika musaalaba gwa muti abantu ne batambula mu kkubo nga bagenda nagwo. Olwekyo mu bufunze ekintu kyonna ekitali mu Bayibuli si kyaffe. N'oyo atuwuliriza njagala mmutegeeze si kikyo. If it is not the Bible, it is not yours. Ekyo oba ononoozeza kinonooze oba okireese buleesi. Omuntu yandibadde omutuufu okubuuza yo yatambuza ekkubo ly'omusaalaba. Ngera oli bwe ndalinziramu ekibuuzo kya Christmas. Omuntu omutuufu okubuuza yo yatambuza omusaalaba ogwo n'omubuuza naye wayi ekintu kino kyokola lwaki otambuza omusaalaba okisoma wa? Kati nze atagutambuza sirina mutawana kuba sirina wenkijja naye agutambuza tomanyi olunaku olumu bagutambuza banaatubuulira lwaki bagutambuza. Naye mbufunze kyenyinza okugamba kye kino nti Yesu Kristo yatugamba okwetika omusaalaba. Ekyo badde kyokimanyi? Luka sura 9 olunyiriri Luka sura 9 olunyiriri 23 waliwo ebigambo wano. N'abagamba bonna nti
omuntu bw'ayagala okungoberera si bwe kiri yeefiirize yekka yeetikka omusaalaba gwe buli lunaku angoberere. Owulira ebigambo ebyo? Kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza, na buli abuza obulamu bwe ku lwange alibulokola. Owulira ebigambo ebyo Yesu bye yayogera? Kakati ekyamazima kiri bwe kiri. Okuyigiriza kwokka kwe tulina kukusitula omusaalaba kwe kuno. Ekintu kyokka Yesu kye yaleka abuulidde abayigirizwa bakole awamu nange n'oyo atulaba kwe kwetika omusaalaba buli lunaku angoberere. Kikyategeeza okwetika omusaalaba kwe kwefiiriza. Kyava agambye nti omuntu abuza obulamu bwe alibulaba, alaba obulamu bwe alibubuza. Okwetika omusaalaba buli lunaku kitegeeza nti buli lunaku okwetika okubonaabona kwa Kristo mu ggwe, nga weerekereza ensi n'ebigirimu n'okwegomba kwayo n'ebyo ebisanyusa omubiri. Okkirize okutambulira mu bulamu bwa Yesu Kristo era obufugi bwa Katonda. Kyava agambye buli lunaku. Kino kikolwa kya buli lunaku. Nga teweetika musaalaba gwa muti, nga weetika makulu ga musaalaba mu ggwe. Yensonga lwaki ebigambo ebigoberedde biraze kwefiiriza bulamu obufune. Kiri mugasa ki omuntu okulya ensi yonna n'atawonya bulamu bwe? Olwekyo omusaalaba gwe teetikka mu Abadventisti gwe guno Yesu gwayigiriza. Musaalaba guli spiritual. Musaalaba gwakwetikka kubonaabona kwa Kristo mu nze. Musaalaba gwakwerekereza nsi na bigirimu, n'ensalawo obulamu bwange Yesu abufuge nsobole okubufunira ekinunulo Kristo bw'alibanga akomye omulundi ogw'okumeka ogwokubiri. So mu bufunze Abadventisti naffe tutambuze ekkubo ly'omusaalaba buli lunaku. Ffe ogwaffe tetulinda Good Friday. Ate kati gwatambuze ekkubo ly'omusaalaba olunaku lumu mu mwaka, kyokola kikyo. Yesu atugambe kutambula kkubo eryo buli luki, ate mu buli kifo, mu buli mbeera. Olwekyo mu bufunze bwente bwe nnyinza okumwanukula nti kkubo ly'omusaalaba tulitambuza ate buli lunaku mu mitima gyaffe. Omwagalwa kansubire nti ekyo kitegerekese bulungi, kubanga atugambye nti amakulu tegali mu kutambuza musaalaba omuti oguli fiziko, naye ge makulu g'omusaalaba Kristo gatuwa obulamu bw'okubeera nti tutambulira mu bulamu obw'okwefiiriza. Kyagamba nti weetikka omusaalaba gwo nga kwe kubeera nti weerekereza ensi eno nga naye bwe yagyerekereza. Yaleka ebyobugagga bwe mu ggulu ajje atubonaabonere, atufiiririre. Kati naffe mu bikolwa byaffe tulina okulaga nti tufa ku kibi, kwe kwetikka omusaalaba ogwa buli lunaku. Tweyanziza nnyo kulinda Good Friday. Tweyanze ng'olw'ekyokuddamu ekyo nange neeyongedde okuyiga. Twafunyeyo ekibuuzo ekirala ekigamba nti lwaki temuzinira Katonda mu kkanisa ate nga kitundu ku kusinza? Kaakati eyabuuza ekibuuzo ekyo tumwebaza, kubanga yakoze observation. Newankubadde ng'observation gye yakoze si ntuufu nnyo, kubanga definition y'ekigambo okuzina, amazina, dancing, kitegeeza okutambuza omubiri gwo oba ekitundu ku mubiri gwo in response ku kivuga oba ku ntunnunsi z'owulira mu ggwe. Kya bulimba ogamba nti Abadventisti tebazina mazina okujjako nga tatulabangako. Kubanga kwaya zaffe zibeerawo nga zigira nga ziyimba era ne batambuza, ffe tubiyita ebikolwa ebigoberera okuyimba. Oluusi zidde eno, oluusi tezidde eno, bakola batya, oluusi ebigere ne bitambula, oluusi emitwe, oluusi emikono. All that is dancing. Okujjako mpozi kyeyandibadde abuuza lwaki temwefukula? Kubanga ate gamba lwaki temukkirira ne mwambuka, lwaki temukyusa kabira ne mukajjiri ne mubuuka amagulu gonna ne mubuukira waggulu ne mutuuya. Epozi yadagambye lwaki temwefuukuula, kubanga ate waliwo ekiva mu kuzina kati nekifuuka okulaluka. Abadventi amazina tugalina, era bw'otunuulira kwaya zaffe nga ziyimba zonna ezitendereza, wabawo body movement eyenjawulo. Dancing is just moving the body in response ku kivuga oba ku ntunnunsi z'owulira mu ggwe. Kati bwe kisukka okutambuza omubiri gwo in response ku bivuga, kati oba weefukula. Wali babeera mu kkanisa n'abuukabuuka engoye ne zigwa eri, empale negwa n'agikomyawo n'agisiba bulungi nnyo, entiyo ne zimutulukuka, n'aguba okuva ku mutwe paka ku kigere, n'atula wansi n'awanika ebigere mu bbanga. Kati kiba kisusse ku kuzina.
anti kati waliwo n'ebivuga ebikuwa ekika n'ebivuga ebikuwa ekika ky'okuzina kubanga ebivuga ebyekimpowooze toyinza kubiralukirako ozina oba mulalu naye ebivuga ebibeeramu ate nga nabyo kwegamba nga biggunda nnyo butereevu era ogenda okwesanga nga bikukulembedde nga n'engeri y'okuzina nayo eyawukanye n'ekino kyenyinyonnyola so mu bufunze si kituufu Abadventi bazina mu kanisa ne kwaya zizina kituufu waliwo body movement tetubeeranga miti nga nedda n'okunyeenya omutwe okonna zina all that is dancing in one way another so ekyo si kituufu njagadde okikiralifayinga ategedde definition y'okuzina amazina nti tukikola naye mpozi waliwo extent kwe tutatuuka kyenjagala nnyonnyoleka akatini kakati okusinza akitegeeza okusukulumya Katonda mu bulamu bwaffe okusinga ekintu ekirala kyonna kwe kusinza Katonda naye waliwo kye tuyita ebikolwa by'okusinza kubanga agambye nti okuzina kitundu ku kusinza akusinza kirala naye waliwo ebikolwa by'okusinza ebikolwa bye tukola nga tusinza Katonda naye ebimu ku byo byogerako mu Bayibuli kuliko okwerekereza byonna consecration kukusinza Bayibuli egamba okusinza ekirala obuwulize kikolwa kya kusinza obedience ekirala okuvunnama falling prostrate oba kneeling kikolwa kya kusinza okutendereza n'emimwa gyaffe nga tuyimba ku Katonda kikolwa kya kusinza okuwaayo ebiweebwayo kikolwa kya kusinza okukozesa ebirabo eby'omwoyo mu kanisa gamba nga okubuulira gamba nga okuyigiriza gamba nga byonna ebirabo eby'omwoyo ekitundu ku kusinza n'ebikolwa ebyekisa eri abalala ebiyamba naye amazina tegayina bwe googerwako mu byawandiikibwa ng'ekikolwa ky'okusinza wabula wokka we tukisoma ku Dawudi eri mu Samwiri ekyokubiri gye tutajja kusoma tusoma ku Dawudi mu Samwiri ekyokubiri essula 6 bw'osoma olunya olwokuna olw'ekkumi okutuusa ku Lwabiri osomawo sitore Dawudi lwe yeebaza Katonda n'asanyuka n'agetinga out of control n'azina amazina n'olugoye ne lugwa kye bayita olugoye nti bakabaka beesibanga ebyambalo abantu balinanga ebyambalo ebyenjawulo balinanga engoye ez'omunda kane bateekangako eminagiro gino egyabaawulanga bakabaka bano baddu bano bakabona bano baki kati n'omunagiro ne gugwa kitegeeza nti yazina n'amaanyi mangi out of control Dawudi yekka gwe tusomako mu Bayibuli nga eyaleeta okuzina ne kubeera kitundu mu kusinza Katonda naye tetulina bwe tukisoma wonna mu Bayibuli nga kitundu ku bikolwa eby'okusinza yali Dawudi asanyuse bubye ng'omuntu asanyuse ng'alina mu lubiri lwe n'ayagala okutendereza Katonda kubanga it was an excitement of the moment. It was excitement. Teyali musinzizo nti yali musinzizo. Okitegedde bulungi. Kubanga Dawudi kino ekyokuzina amazina teyazinira musinzizo. Teyali mu yeekaalu. Teyali mu kusinza. Wabula Dawudi yasanyuka. Nafuna excitement. Omuntu nga naawe we n'omulala yenna bw'oyinza okukyamuka n'oyogera n'ebyotategedde obitegera tuvunyuma nti wayi naye ate wano ndabika mpiseewo. Dawudi naye yali malayika. Bwe yafuna essanyu ali mu lubiri lwe, ali mu maka ge, ali awo mu living room n'asanyuka n'azina amazina n'akyenkyebula amazina ku lw'essanyu lye yali afunye. Kino Dawudi yayita kikolwa nga kikolwa kya kusinza. Byebiri ebigwa mu kategori gye twagambye nti tebiriiko njigiriza ya tebiriiko kuyigiriza kwa Bayibuli. Bayibuli tena wetuyigiriza nti amazina kitundu ku kusinza. Ate era teyina practice eyo yakikola okujjako Dawudi bwe yakyamuka. Ate teyakiddiŋŋana tinazina naddamu. Era tewali wonna bwe tusoma mu yeekaalu nga waaliwo okuzina okufaanana bwe kutyo. Kale ne yabuuza ekibuuzo kino kaakimanye. Ti omuntu yenna okuzina amazina mu yeekaalu ne yeefukula n'agwa eri n'addugala ebeera excitement aba akyamuse munda mu ye naye si kikolwa kya kusinza era si kikolwa ekirambika okusinza nga bwe kwandibadde kuba. Kiva njagala mufundikire n'olunyi luno Abakkolinso ekisooka essula 14. Abakkolinso ekisooka essula 14 onyini ndwagala nnyo kubanga lugenda kunnyamba okumpa okunnyonnyola okugenda okusembayo ku kibuuzo kino. Abakkolinso ekisooka 14 agamba olunyiriri tusome 4
14 olwana agamba naye byonna bikolebwenga nga bwe kisaana era mu mpisa ennungi. Kansome n'olwasatu mu esatu. Kubanga Katonda si wa kuyoogaana naye wa mirembe nga mu kkanisa zonna ez'abatukuvu. Waliwo kye tuyita order and harmony. Okusinza kwonna Bayibuli egenda mu kkanisa. Mu kkanisa ekisooka ebintu byonna mu kkanisa birina okukolebwa si mu kuyoogaana. Ne bagaba Amazina ng'osazeewo okukola body movement ng'oli mu kkanisa. Kikole mu ngeri etaleeta luyoogaano. Kasita otandika okuleeta oluyooga ne bwe kuba kusoma Bayibuli n'ogisoma mu luyoogaano. Ne bwe kuba kusaba n'osaba mu luyoogaano. Ne bwe kuba kuyimba n'oyimba mu luyoogaano. Ne bagaba Amazina n'ogazina mu luyoogaano. Oba omaze okutta omwoyo gw'okusinza mu kkanisa. Ekyokubiri, okusinza kwonna bwe kuba nga waliwo ekikolwa kyonna ekinaakolebwa kinaakolebwa mu mirembe. Kibayita peace and harmony. Emirembe kitegeeza nti ne munna akulinaanye omulekedde omukisa ogw'okusinza. Singa ozina amazina eddembe lyo ery'okusinza kalireme okulemesa abalala okusinza nga batunulira ekyetere bwe wefukula bw'ogwa wansi bw'oyambuka engoye bwe zefuula bw'ogwa mu ttaka bw'owanika ebigere bw'oleekaana bw'oyogeranga ejjembe. Okwo si kuzina, okwo kuyoogaana. Awo tewali peace, okwo kutabukatabuka. Era ensinza efaanana bw'etyo ebeera mu masabo. Era mu ndagaano enka tugisoma nga yali abasajja bano ababbayaali abasinza Bayaali be basinzanga mu ngeri bw'etyo. Naye abantu abasinza Katonda mu mazima okuviira ddala ku lubereberye, ekisooka tebayoogaana, ekyokubiri baba ba mirembe, ekyokusatu olwana agambye nga bwe kisaana. Ekigambo ekikulu ekisaana. Tina bw'oba ogenda kuzina mazina gateekwa okusaana nga bwe gamalirizibwa buli muntu yenna alaba nga Katonda asinzibwa era ng'agulumiziddwa. Olwekyo kyensaba nti Abadventisti tuzina naffe mu kkanisa. Naye okuzina kwaffe kufugibwa ebintu bina. Ekisooka tetuyoogaana. Ekyokubiri kuba kwa mirembe. Ekyokusatu kwe kusaanidde. Ekyokuna kwa mpisa. Okwo kwe kusinza okw'ekkanisa ya Katonda. Tweyanziza nnyo okulambulira Musumba kw'olambuludde. Ate era nga bulijjo ntera okugamba ne bw'oba ogenda mu maaso ga taatawo ow'omu nnyumba ano ku nsi togenda nga weefukula nti n'omugamba kakati taata njagala school fees taata buba bunyome. Obeera nga amuyisizaamu amaaso. Bwe tuba nga tetusobola kikola taata waffe wa ku nsi lwaki tukikola Katonda waffe ow'omu ggulu. Tweyanziza nnyo akaseera katumulemuuko katono tukomewo tovaawo. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi. Ebigenda mu maaso mu nsi obiraba oba obisaako ebirowoozo. Tolowooza nti birina kye biranga. Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu kyonna ekigenda mu maaso wansi w'enjuba. Okimanyi nti nno enneeyisa gye weeyisaamu yeekuwa ennamula ku butya obulamu bwo kye bunaabeera. Ku 3ABN TV ogenda kumanyisibwa ku biseera bye tulimu. Enkomerero y'ensi yaddi. Kiki Yesu kyakola mu ggulu? Abakkiriza Katonda balyaki? Awamu n'ennyimba ezitendereza awamu n'okugulumiza Mukama Katonda. Tokkiriza kusuba wadde eddakiika. Mukama akuwa omukisa. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi. Omwagalwa nkukulisaayo mu kuwummulamu okwo kwe tubadde nakwo. Nkuddamu okujjukiza nti tuzze mu kigambo kya Katonda okuddamu ebibuuzo ebyo bye weebuuza mu puroguramu yaffe Bayibuli egamba ki.
era nakati era tukomyewo n'ekibuuzo omwagalwa kye yaweerezza ng'ayagala okweyongera okwetegereza yabuuzizza ekibuuzo Musumba ng'agamba nti Katonda y'ani era abeera wa? N'agamba nti waliwo nti eriyo abantu abamulaba nga yeebuuza lwaki bo tebamulaba era bo abamulaba balaba ki? Eyabuuzizza ekibuuzo ekyo mwebaza nnyo kubanga si ye yekka newo n'abalala bangi abakibuuza. Ndowooza ekimu ku kintu omuntu kyasinga okulwana okutegeera mu nsi kwe kutegeera Katonda. Man is quest for God. Yes. Omuntu yandyagadde nnyo okutegeera Katonda y'ani. Naye nga tetunnaba kuddamu kibuuzo ekyo kansooke musomeremu ku nnyiriri zino zituyamba otuluŋŋamya. Yobu essula y'e11 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana abuuza, oyinza okulaba Katonda olw'okunoonya? Oyinza okulaba omuyinza w'ebintu byonna n'omumalayo? Kyenkana eggulu obugulumivu oyinza kukola ki? Kisinga amagombe okugenda wansi oyinza kumanya ki? Olulala Zabbuli eya 37 manya Yobu 37 olw'23 njagadde nzigatte wamu. Yobu 37 olw'23 agamba omuyinza w'ebintu byonna tetuyinza kumunoonya, asinga bonna obuyinza. Owulira? Era mu musango ne mu butuukirivu obusukkirivu talibonyaabonya. Agambye omuyinza w'ebintu byonna tuyinza okumunoonya asinga obuyinza. Ennyiriri zino nzisomye okunnyonnyola alaba puroguramu eno nti Katonda si kyekintu kye weeteekako okutegeera n'okimalayo. Njagadde zino nsooke nzisome n'endala nnyingi zesisomye okuteekawo omusingi gw'ekibuuzo kino. Teriyo omuntu asobola kutuula wano nga bwe ntudde mu ntebe eno ku nsi ne mmatiza omuntu atuddeyo Katonda y'ani? Kubanga agambye ekintu ekisukka eggulu obunene kiki ky'oyinza okukinoonyako? Ekintu ekikka wansi n'okusinga amagombe kiki ky'oyinza okukinnyonnyolako? Bayibuli bw'egamba nti eggulu gy'otatuuka, bw'egamba nti ensi ateekako obuteesi bigere, oyo oyinza kumunnyonnyola otya? Oyinza otya okunnyonnyola ekintu ky'otalabako n'amaaso? Oyinza otya okunnyonnyolera ddala? Wano mu Zabbuli agambye omuyinza w'ebintu byonna tetusobola kumunoonya. Obuyinza bwe bungi busukkuluma n'okutegeera kw'omuntu. Olw'ekyo mu kuddamu ekibuuzo kino tukimanye nti Katonda kyokka kye yatubikkulira ku ye kye kyokka kye tusobola okumutegeerako. Naye tetuyinza kutuula wansi ne tunnyonnyola nsi alya biki, afaanana atya, leero kati yatambudde addawa, yazuukidde ku ludda ki? Ebyo si byaffe. Waliwo ne Bayibuli lwetugamba teyeebaka, atabongoota tasumagira teyeebaka. Akati buli lwe tukka ennyo mu kunoonya Katonda gye tukoma okutegeera nti tetujja kumutegeerera ddala kubanga musukkulumu okutusinga. Naye waliwo bye yatubikkulira ebitono ku ye, wakiri bye tuyinza kale okumanya ng'abantu ne tusinzira ku ebyo okutegeera nti gy'ali. Ekisooka kye yatubikkulira nti mutonzi. Luberebere essula onnywira olusooka nti ku luberebere Katonda yatonda eggulu naki? Kati gwe bwe weeraba n'ebitonde byonna ebikulinaanye awo otegeera nti waliwo Katonda eyakola ki? Eyantonda. N'ekirala kye njagala okwogerako wano nti Katonda ono talabika na maaso. Yokaana 4:24 ekyo nakyo njagadde nkyogereko. Yokaana essula 4 olunyiriri olw'24 lwogera bwe luti Katonda. Yokaana 4:24 agamba kansome, agamba nti Katonda gwe mwoyo, n'abo abamusinza kibagwanira okusinzanga mu mwoyo n'amazima. Katonda gwe mwoyo, God is spirit. Ekitegeeza tolina gy'ogenda kumusanga. Era omuntu atuwuliriza bw'ofunangayo omuntu yenna n'akugamba nti Katonda ali Masaka ku lusozi, wooteekwa okugenda omusange. Olaga ti namulabyeko ng'ayita mu street z'e Kampala. Oba olina kugamba nti Katonda ali Gindi, mulimu ne Katonda nga muntu, ng'abantu bajja ne bamusinza, munene bamusibira ne kaabuyonjo. Bw'aba n'akyala basima kaabuyonjo mpya wanaagenda.
okufuuyisa Katonda afuuyisa ate bw'amaliza bamutegekedde n'ekyemisana kubanga singa talya ayinza okufa enjala kati bayibuli egambye Katonda gwe mwoyo ekimu ku kyolina okusobola okutegeera nti ye mutonzi ekyokubiri kyolina okutegeera nti ali invisible tosobola mulaba n'amaaso kubanga musukkulumu mu maanyi musukkulumu mu busobozi abeera mu buli kifo era abeera wonna Abefeeso 4:6 ngezaako okugyayo ku bitono Katonda bye yeeyogerako yennyini bye tuyinza okumumanyako omuntu ono abuzza ekibuuzo afune waakiri ekifaananyi ku Katonda yaani Abefeeso 4:6 lugambye Katonda omu kitaawe wa bonna afuga byonna ekyo kimu ayita mu byonna ekyo kyakubiri ali mu byonna ekyo kyakusatu he is omnipotent he is omniscient he is omnipresent afuga byonna kitegeeza nteriyo maanyi wansi wa njuba agamusukkuluma oye Katonda ekyokubiri abeera wonna teriyo kifo kyonna wobeera ng'omwekwese noga nti kati wano omwekwese waliyo abagwa kava neyekwekako Katonda ekiro olaba akebera mitima gyaffe munda nayo gyali n'amanya byolowooza mulimu n'abalinda obudde buzibe Katonda nga naye talaba naye yeeta naye aziba amaaso obudde bwe buziba era abantu bangi bakola ebibi ekiro nga balowooza nti Katonda talaba kumbe beerabidde nti abantu bokka be batalaba yasigala alaba ate onyuno olutugambye siza omunisiyenti alimu amanyi byonna teriyo magezi gonna nakulowooza kusukkuluma Katonda ono naye ate munnange ekyewuunyisa Katonda afaanana ebyo byonna obadde okimanyi nti wakisa ate wakwagala alwawo okusunguwala atwagala ng'abaana be Musa y'omu ku basajja abaalaba Katonda mu Bayibuli naye nga tebaalaba Katonda wabula ekitiibwa kya Katonda kale yafuna kukiyinza okufaanananga kubanga y'omu ku baayagala bamulabe era bwe yamulaba yamunnyonnyola yalina ekibuuzo nga naye gwe ssebo gwe gwempeereza gwe siraba oli ofaanana otya kati mu kubala eno ndowooza tukozese kubala essula eya 3:4 omukale ku baalaba Katonda ye bwe yamulaba yannyonnyola ki mu kibuuzo kino nga twagala okifundikira kubala 3:4 kubala 3:4 wano waliwo kibuuzo ensonga wano okiraba ebyawandiikibwa bigambye bw'osoma kubala essula eya 3:4 olunywa olw'omukaaga kale katusome agamba nti n'okuba ensalo ey'ebugwanjuba sooka osome olunyiriri olwo otyo n'okuba ensalo ey'ebugwanjuba muliba n'ennyanja ennene n'ensalo yaayo eyo yeriba ensalo yammwe ey'obugwanjuba n'eyo yeriba ensalo yammwe ey'okuba obwakono okuva ku nnyanja ennene mulyerabira olusozi Koola okuva ku lusozi Koola muliraba okutuuka w'oyingirira Kanasi. Kati ebyo by'osomye biraga ebisuubizo bya Katonda ekifo Katonda wayagala abaana ba Isirayiri batwale yes. Kati njagala ogatteko kuva 3:4 olw'omukaaga paka ku lw'omusanvu oyo nannyini kuba wa bisuubizo ebyo eby'amaanyi yali afaanana atya kuva 3:4 olw'omukaaga n'olw'omusanvu agamba soma olw'okutaano paka olw'omusanvu otyo olw'okutaano Mukama n'akkira mu kire otyo n'ayimirira eyo wamu naye otyo n'atendera erinnya lya Mukama otyo Mukama n'ayita mu maaso ge otyo n'atendera nti Mukama Katonda ajjudde okusaasira era ow'ekisa alwawo okusunguwala era alina okusaasira okungi n'amazima amangi otyo ajjukira okusaasira eri abantu enkumi n'enkumi otyo n'asonyiwa obutali butuukirivu n'okwonoona n'ekibi ne bw'okoma era atali muggyako musango n'akatono
ebyawandiikibwa bino bitulaga Musa Katonda nga amaze obbasuubiza ensi era nga gy'abatwala n'ensalo n'azibalaga ebyawandiikibwa bitulaga nti Musa yayagala okulaba Katonda. Katonda Bayibuli egambye nti nakkira mu kire mu bufunze ne yeesiikiriza. Bayibuli egamba nti Mukama nakkira mu kire ekitegeeza nti Musa yali alaba kire, yalaba kitiibwa ekyakayakana mu kire kubanga singa ekire tekyaliwo najja buzzi Musa yali waakufa. Naye Musa bwe yamulaba n'atandika okunnyonnyola by'alabye ajjudde ekisa, alwawo okusunguwala, omusanga agutujjako atusonyiwa n'ebirala. Ekitegeeza nti bw'olaba Katonda gy'okoma okumutegeera n'okumumanya, olaba kisa kye, olaba kwagala kwe, olaba kitaffe, olaba asonyiwa ebibi. Omuntu yabuuziza ekibuuzo kino njagala okumwanukula bwe nti bw'oba oyagala okulaba Katonda kubanga kye yabuuzizza ye yaani nga simutegeera abeera wa faanana atya. Bw'oba oyagala okulaba Katonda genda mu buziba oba okutegeera enkolagana ye gy'alina naffe. Buli lw'okkiriza Katonda n'osalawo okukolagana naye ogenda kulaba bino nga Musa bye yalaba. Ogenda kulaba ekisa kye, ogenda kulaba okusaasira kwe, ogenda kulaba obugabirizi bwe, ogenda kulaba amaanyi ge agakolamu ggwe. Ekimu ku kitugaana okutegeera Katonda ne twebuuza yaani yafaanana atya, abeera wa, kubanga tetumukkiriza. Tubuuza Katonda bw'afaanana naye nga tuli wabweru wa kumukkiriza. Tusinziire eno, ofaanana otya, weeyisa otya, oyogera otya, olya biki n'ebirala. Naye bwe tukkiriza Katonda ne tuzimba enkolagana naye, Omwoyo Omutukuvu atuula mu ffe n'atubikkulirira ddala kiki Katonda ky'ategeeza eri obulamu bwaffe. Yabuuza ekibuuzo n'agamba nti waliwo eyali amulabyeko. Timoseewo ekisooka abalala bagamba bamulaba, abalala bagamba bamulaba era bo balaba ki? Balaba ki? Timoseewo ekisooka njagadde ensomewo wano olunyiriri essula 6 onyero 16 agamba alina obutafa yekka, atula mu kutangaala okutasemberekeka, omuntu yenna gw'atalabangako so si wali ayinza okumulaba, ayobwenga ekitiibwa n'obuyinza obutaggwaawo. Amiina. Bayibuli egambye yalina obutafa yekka, okutangaala kwatulamu tekusemberekeka. Era oli bw'agamba nga ndi Katonda wuuyo naye ng'oyinza omusembera, mulimu ne bakatonda be bakwatako bamutwalako n'ebweru ne bamuwanika ng'avunda. Mulimu ne gwe bazzaako vanishi ng'asiiwuuse. Bw'osemberanga Katonda ng'olina omuzzaako vanishi ng'asiiwuuse, nga bwagwa tavaawo, nga oba osenguka olina omutikka ku loole, bw'omulekayo teyeereeta. Oyo Katonda afaanana bw'atyo. Oyo si Katonda gwe tuyigiriza omuntu ono gw'abuuza. Katonda gwe twogerako muganda wange ne mwannyinaze mu kibuuzo kino tafa, abeerera emirembe n'emirembe. Ekirala okutangaala kwe tekusembereka, teri ayinza kumusemberera. Bayibuli egambye omuntu yenna gw'atalabangako ate wali ayinza okumulaba. Ekitegeeza nti omuntu bw'agamba nga nalabye Katonda era ffe twamulabye, nabadde neebasa, abantu abamu balina mitawaana gyabwe. Actually yatugamba teri asobola kumulaba, yali agamba Musa teri asobola kumulaba n'asigalanga mulamu. Olwekyo Katonda namusaasira omuddu we n'amugamba bw'onondaba tojja kusigala ng'oli mulamu, kwebikako ekire nakkira mu kire. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze mu kibuuzo kino tusaba otegeere nti Katonda teriyo yali amulabyeko n'amaaso gaabo tunasigalanga muki. Era oli wagamba nga nti yamulabako, ayi alaba kirala, si Katonda ono omutonzi w'eggulu n'ensi, ajjudde ekitiibwa n'obuyinza. Kyetuyinza okuddamu ku nsonga. So mu bufunze Musumba otugamba nti engeri gye tusobola yokka okulabamu Katonda kwe kulaba ebyo ebitwetoolodde. Tunuulira obulamu bwo n'engeri gy'ofunctioningamu nga ggwe. N'ebitonde ebitwetoolodde. Waliwo amaanyi agatali ga bulijjo, agatali mu kifaananyi kiri ggwe ky'okwatako. Ekyandize ne kikwatako gw'ogenda okukikwatako. So kati atugamba nti tulabe Katonda mu ebyo ebitwetoolodde. Otunuulire ennyanja, otunuulire ensozi, weewuunye Katonda engeri gy'ali omugulumivu, okusobola okulaba nti akola ebintu byonna okufaanana nga bwe bikola bwe bifaanana kwe. Ye engeri Katonda gy'atwebikkuliddemu okuyita mu butonzi n'ebyo ebitutuukako okuba ndowooza ebikyuka mu ffe. Kubanga bw'otunula watandikira mu kukkiriza ne wooli olaba waliwo ebikyuse mu ggwe, waliwo Katonda omulimu gw'akola. So bwe tumukkiriza atwebikkulira ne tumutegeera ne tukolagana naye, ebibuuzo ng'ebyo tebiddamu kubeerawo kubanga tuba n'enkolagana naye eyannamaddala. Tweyanziza nnyo Musumba, tweyanzeege.
Ekibuuzo kyaffe ekizzeeko kigambye nti lwaki mmwe Abadvent mwesiba nnyo ku kitabo Bayibuli ng'ate kyawandiikibwa bantu bannammwe ate nga n'eddiini zaaleetebwa bazungu wano? Kaakati mu kibuuzo ekyo nnyini ekisooka logically singa Bayibuli teyawandiikibwa abantu yandibe tetugasa. Era ekitabo kyonna ekyawandiikibwa nga tekyawandiikibwa abantu tekirina mugaso gye tuli. Katonda yali ayagala kwogera nange Munnayuganda. Kati Katonda yandyogedde ata nange Ssebaggala ategeera Oluganda nga Oluganda si yawandiise. Bayibuli ddoboozi lya Katonda eri omuntu. Engeri yokka Katonda gye yali ayinza okwogera naawe alaba puroguramu eno kwe kukozesa omuntu afaanana naawe annyonnyole Katonda kyayagala mu lulimi lw'obuntu ne mu ngeri y'omuntu. Katonda yandibaddeawo nga yanga akola ate kati ng'akyalira buli muntu. Gwe Ssebaggala tobbanga awo n'avaawo. Modini tobbanga naawo n'avaawo. Eddi tobbanga naawo n'avaawo. Abantu biliyoni mukaaga n'oddamu n'odda n'adda. Katonda yayagala okwogera nange. Naye tayinza kwogera nange nga tayise mu muntu afaanana nga nze. Kale kati singa Katonda yawandiika Bayibuli ng'agiwandiise mu lulimi lwe yandigasizaani. Bwe kibanga n'ebigambo ebiwandiikiddwa mu Lufalansa, nze bwe nkwata kati Bayibuli y'Olufalansa ntunuulire sirina na kigambo kye mmanyi ngasa ki. Katonda yandibadde asobola okwogera n'olulyo lw'omwana w'omuntu nga takozesezza ddwo okuwandiika. Tekisoboka. Katonda bwe yali ayagala okukolagana naffe era yayita mu ffe n'akolagana naffe. Bayibuli kyeyogera mu Bebbulaniya essuula esooka olunyiriri olusooka waliwo ebigabo bye njagala akusomere. Agambye Katonda edda yayogeranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi. Ekitegeeza nti Katonda bwe yayagala okwogera n'omuntu yayita mu bantu basobole okubategeeza kye banaategeera nti Katonda ekikopo takyagala. Yandyogedde atya nange tayise mu muntu afaanana nga nze. Olwekyo ekibuuzo ekifaananako bwe kityo kireeta okubuusabuusa obanga ddala twagala Katonda akolagane naffe. Enzikiriza yonna eyigiriza nti Katonda akolagana n'abantu eteekwa okukkiririza mu Katonda okuwandiika Bayibuli ng'ayita mu bantu. Naye enjawulo eriwo. Katonda Bayibuli bwe yali ng'agiwandiisa newankubadde nga yawandiikibwa abantu ye baayisa Abazungu. Saaga kubayita nnyo Bazungu kubanga bwe tunaagenda mu Bazungu baddugavu oyinza okwesanga n'abaddugavu mwebali mu musaayi n'ebirala. Naye kye tuyinza okugamba nti Peetero wano ekyokubiri essuula emu nnyo olwabiri lugamba nga mumaze okutegeera kino nti buli ekigambo ky'abannabbi ekyawandiikibwa tekitegeeza kukoma kw'oyo yekka, kubanga si wali kigambo ky'abannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu, naye abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa Omwoyo Omutukuvu. Owulira ekigambo ekyo? Olwekyo bano abawandiika Bayibuli tebaagiwandiika mu magezi gaabwe. Tebaatula wansi ne bapalapalanya tuwandiike biki tutwalire abantu. Bayibuli egambye nti abantu be baawandiika kituufu, naye abantu bano baawandiika nga tebawandiika biva mu magezi gaabwe, naye nga bawandiika ebaluŋŋamiziddwa Katonda. Ekyokubiri bwe baalinga bawandiika tebaawandiika nga lwa biruubirirwa byabwe, naye baawandiika nga lwa biruubirwa bya Katonda kutuukirizibwa mu bantu. Y'ensonga lwaki Bayibuli n'Abazungu bagikkiriza. Singa Abazungu baawandiika kitabo kyabwe bajje bafuge abaddugavu, baate bandibe tebakikkiriza kutusinga, kubanga Abazungu abakkiriza Bayibuli bangi okusinga n'abaddugavu abagikkiriza. Ekyokubiri, singa Bayibuli kyali kitabo ky'Abazungu kye baawandiika mu myaka kati 1350 emabega, kyandibadde kyaggwawo dda. Kitabo ki ekirala olwaleero ekyawandiikibwa emyaka 2500 emabega ekikyaliwo nga kikkirizibwa nga tekiggwa ku mulembe? Olwekyo Bayibuli si kitabo Bazungu kye baatula wansi bayiye, wabula Katonda yakkiriza kukozesa bo kubanga be yasooka okwebikkulira ne bawandiika eddoboozi lye lituuka eri abantu. Munnange naffe ne tufuna omukisa abaddugavu eddoboozi lya Katonda naffe ne lituuka gye tuli okuyita mu kigambo kya Katonda Bayibuli. Olwekyo Oluganda yabuze ekibuuzo ekyo baga nti lwaki mwesiba ku kitabo ky'Abazungu? Simanyi buzibu wa bujja, naye ffe twesiba ku kitabo ky'Abazungu. Lino ddoboozi lya Katonda. Okubuusabuusa okwo kumuveemu, okutya kumuveemu, n'ekibuuzo ekyo nakyakiddemu amanye nti Katonda yayogera naffe okuyita mu kigambo kiki? Bayibuli.
era baali bawandiika abawandiisi tebawandiika bayibuli mu biruubirirwa byabwe singa yaggwawo dda. Ate weewuunye Musumba. Bw'otunuulira bayibuli ne history gye yatuwa tekyali kiseera kimu. Okulaga nti no omwoyo omutukuvu ye yalungamya abantu bano baali mu bifo bya njawulo, mu nsi za njawulo, n'ennimi mu mbeera ez'enjawulo, mu mirembe egy'enjawulo, naye bonna ne boogera ekintu nga kijuliza ekintu kimu. Kuba bw'osoma okuva ku lubereberye n'otuuka ku kubikkulirwa ogenda okulaba nga systematic order eri awo. Ekibuuzo ky'omukulu kibanga ekigamba nti abazungu beekuŋŋaanya emyaka 1500 nga bawandiika. Bazungu ne beekuŋŋaanya wamu towaayi. Ani abeerawo emyaka 1500 agattegatte? Musa n'awandiika ng'ebula emyaka kumpi 1500 Yesu azaalibwe. Actually n'okusingawo naye ng'ebula emyaka 1500 Yesu azaalibwe Musa n'awandiika. Kyokka Yokaana n'awandiika naye nga wayiseeyo emyaka 10 kakyanga Yesu azaalibwa. Abazungu ne beegattaawo, Musa ne yeegatta ne Nekemeya, Nekemeya ne yeegatta ne Eseza, ne Eseza ne yeegatta ne Musa. Abateemanyi abateerabanga nako, abamu n'okwesinkana tebeesinkanako. Ye maama nga kwali kuteesa kw'amaanyi. Kubanga ekitabo ekibanga kinaawandiikibwa Bazungu bakiwandiikira mu kifo kimu. Ne bakikompayiringa mu myaka emitonotono ne bakifulumya, naye bayibuli ya kompayiringa ebitabo ebirimu bigatta emyaka egikunukiriza 2000 nga biwandiikibwa. How can people sit down and connive ne bawandiika ekitabo in a period of 2000 years? Buli omu ng'awandiika mu mbeera ze mu kifo kye, tewali n'omu yasinkana munne okuggyako abatonotono nga ne tekinologiya taliiwo ntukola photocopy oba nkubira essimu. Olwekyo twagala tukakasa abalaba ebigambo bino nti bayibuli kigambo kya Katonda kyeyakkiriza abantu bakiwandiike for only one reason, so that he can communicate easily to us. Ekyokulabira ku kyenjagala okusejjayo ku nsonga eno, wali obaddekaawo n'obeera n'omwana weeka n'otandika okwogera naye mu lulimi lw'omwana, olaba bwokka wansi, olaba bw'ozannya naye, olaba bw'obuuka omugwa, olaba bw'omusitula mu bbanga, olaba naye bw'obuukabuuka ng'enkima, olaba naye bw'okaabakaaba ng'enkima, oluusi n'okookolima ng'enkoko. Engeri yokka gy'osobola okwogera n'omwana wo, amatama n'ogakula bw'oti, n'omuyita amannyanya ag'essanyu, n'omukola otya. Lwaki omuzadde weeyisa ng'omwana? Kubanga y'engeri yokka gy'ogenda okusobola okucommunicatinga n'omwana wo akutegeere. Kanne Katonda bw'ali, engeri yokka Katonda gye yali ayinza okwogera nange kwe kudda mu lulimi lwange, kwe kudda mu ntegeera yange, kwe kudda mu ndaba yange ey'ebintu. Kyava yakozesa abantu okuwandiika bayibuli obubaka bwe ne butuuka gye tuli. Tweyanziza nnyo Musumba, tweyanze ng'eno omulabi waffe tukwebaza kubanga obadde kitundu ku session yaffe eno. Kansuubire nti olina ky'oyize, kansuubire nti olina kye weetwalidde. Bibadde nno bibuuzo bikulu, ebyo ebibuuzo byebuuzibwa okwetooloola ensi yonna. Omwagalwa Sigo wekka asoose okubyebuuza, naye nga bwe twakusuubiza nti bayibuli erina ebyokuddamu eri ekibuuzo kyo, naffe bwetyo tujja n'omulamu ogwo nga kyekigendererwa kyaffe okulaba nti tukubikkulira ekigambo kya Katonda osobole okukitegeera n'okukyesiga okakase nti kyekigambo kyeddala kye yatuwa, kubanga mu kuyita mu kyo tufuna okuluŋŋamizibwa ate era ne tutegeera Katonda waffe kikyatwagaza tubeere n'omulimu gwatukolamu, kubanga tulabye nga bayibuli ezze ekyusa abantu tetusigadde kyekimu. Kansuubire naawe olwaleero tosigadde kyekimu, olina ekikukyuseeko. Ate era nkusaba nti yongera okubeeranga naffe, kubanga ffe tugenda kubeerangawo nga tukuddamu ebibuuzo byo. Nakugambye nti no tubeerawo buli olunaku lwe twagambye olwa Friday abasinga nga bwe mulumanyi, naye lutegeerekeka mu bayibuli nti sabiiti ng'eruma ng'etandika ku ssaawa emu, kubanga yagamba nti ne buba eggulo ne buba enkya, olunaku ne lutandika akawungeezi ne luggweerako enkeera. So kati nga sabiiti etandika awo ku ssaawa emu wetubeera ne programu yaffe eno, so tukusaba oyongera okugibeerako. Oba oli awo ojja kuwulira ebibuuzo baganda baffe ne bannyinaffe bye babuuza, nga nkakasa nti naawe oyinza okuba nga byebibuuzo bye bimu by'olina gy'oli mu bulamu bwo, olabe nga naawe ofuna ekyokuddamu. Ate era nkusaba yita bangi batweyungeko, kubanga okuyiga tekukoma. Mukama akuwa omukisa akubeere. Musumba, tusabire nga tuggalawo. Kitaffe tukwebaza okusooka ku lw'abalabi ba puroguramu eno, ate ne tukwebaza olw'abo ababuuza ebibuuzo. Twebaza okutusobozesa okwanukula mu ngeri esobose
naye tumanyi nti Omwoyo Omutukuvu yekka yayinza okuddiramu ddala ebibuuzo ebyo mu mitima gy'abo babibuuzizza. Nsaba abawa amagezi n'okuluŋŋamizibwa bategeerere ddala mu bujjuvu ekyokuddamu kye beetaaga okumanya. Otuwa omukisa Mukama, otulabirire Sabbiiti y'entukuvu ng'eyingidde Mukama, emikisa gye wasuubiza tugigabaneko naffe. Olwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amen. Byokuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. Nyonyola ebya Yesu binyweleze ku mwoyo